ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno eggwanga lyonna lwereetaba mu kulonda okwawamu okw'omukulembeze w'eggwanga wamu n'ababaka ba palamenti. Kyokka okwawukanako n'ebitundu ebirala waliwo ebimu ebitasobola kwetaba mu kulonda kuno olw'ensonga ez'enjawulo omuli ensobi ezaalabikira ku bululu oba ballot papers, emivuyo mu kulonda n'ebirala. Disitulikiti y'Ibanda y'okulonda kuno kwalemesebwa lwa bululu kubaako nsobi era olwaleero abalonzi bakeddeko mu bifo awalonderwa okusobola okulonda abakulembeze baabwe. Okulonda nga kuwedde bano bakkidde okubala obululu era gye biggweredde nga Peter Agaba munna NRM yawangudde eky'omubaka wa munisipaali y'Ibanda ate Deusdedit Mulinde nalangirirwa kuba meya wa munisipaali y'Ibanda. I declare Agaba Peter who has obtained the right to be elected candidate for Ibanda municipality in Ibanda electoral district. I declare Mulinde Deusdedit who has obtained the largest number of votes to be elected candidate for Ibanda municipality electoral area, Ibanda electoral district. Twebaza Katonda olw'ekisa, twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde okulaba nga tutuuka ku kino kye tubadde tuluubirira okumala ebbanga eddene. Luno olugendo tutandise ebbanga panvu emabega okuva 2018 nekitagenda bulungi n'enkomawo 2021 nekitagenda bulungi naye at last Katonda amaze n'atujjukira. Bano basimye abantu okubassaamu obwesige era ne babasaba obutakulembeza njawukana zaabwe mu by'obufuzi wabula bakolagane basobole okutambuza obuweereza buno. Mbakoowoola mwena abantu b'Ibanda tukomewo ffenna tukolere wamu kuba tetujja kusigala mu politics buli ddakiika naye kati kasaawa yakolera abantu era mwena mbakoowoola mujje tukolere wamu tusobole okutwala Ibanda maaso kuba Ibanda esinga ffe ffenna katulina okulaba nga Ibanda municipality eshayininga. Agaba atubulidde ebimu ku bintu kwatandikira mu buweereza bwe. Twali tukola campaigns navaayo n'ensuubiza abantu ebintu bye tulina obakolera okubaleetera amazzi amalungi okulaba nga ebitundu ebitali mu masannyalaze bagafuna okulaba nti tu improving ku domestic income mu bantu abo byonna tugenda bikola tutya. Okusinziira kwa kuli ebyokulonda Ibanda Aida Bareche okulonda kwatambudde bulungi. Elections went on well and peacefully and we spent here night tallying. Today early morning we declared winners and all the performances for each category of election. Obutawukanako n'embeera ebadde eno ne Kiryandongo okulonda kwatambudde bulungi era ne kuggwa mu mirembe. Oluvannyuma lw'okubala n'okugatta obululu munna NRM Linus Ngompek yalangiddwa ku ky'omubaka wa Kibanda North County. I declare Ngompek Linus who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Kibanda North County constituency in Kiryandongo electoral district. I want to congratulate the people of Kibanda North because getting 14,500 votes is it's amazing. I know we got a setback on 15th of January, but I want to thank God that today we have made it. Atuwidde nti wa kusinga kulisa ku byanfuna saako n'okulwanyisa enkaayana ku ttaka ezaafuuka abaana baliwo. The challenge of land, the challenges of economic empowerment in our homes, the challenges of health facilities and health services. N'ebyobulamu nabyo ono si wa kubibuusa maaso nti kubanga mu kitundu kyabwe bikyali bya mu nguuba. Our hospital here serves about 160,000 refugees from South Sudan and Sudan. So we shall urge government to upgrade this hospital to a national referral hospital so that we can ably serve the people of Uganda who uses this facility. Ate ye Mbarara abayo okulonda ababaka b'okukiikirira abavubuka mu palamenti bakukoze lunaku lw'eggulo. Kyokka eno abavuganya n'abawagizi beemulugunyiza ku ky'okugulirira abalonzi okwefuza okulonda kwonna nga n'abamu batuuse n'okulondera mu lujjudde okulaga obukakafu. And even parties have gone ahead to send money. You find that you are very sure that immediately after ticking you're going to receive this amount of money and you have to take a photo and send as proof for you to receive money. I've participated in elections not just as a polling assistant or even a presiding officer, but I've never seen such a chaos that is happening here. Full of voter bribery, no
respect for a ballot box. We received those complaints, but they were not able to show us people who were bribing voters. And it was hard, but we received verbal complaints. Mbwa abatasobodde kulondera mu lujjudde babadde bakuba obululu bwabwe bifaananyi ku masimu babiweereze olwo balyoke basasulwe. I happened to call the police on one of my candidates who was giving out money at Nyomuwe. So I think those are accusations, but on our end we have actual evidence of people bribing voters at Nyomuwe. Bano balumiriza munna NRM tumwebaze mwine okwenyigira mu mivuyo gino. They're supposed to be getting 300 as their balance. The whole total amount of money was 600,000 shillings. The allowance delegates, yesterday they were given 300 and they were told today after voting they are getting 300, but on condition that they vote the NRM candidate. Kyokka newankubadde guli gutyo akulira ebyokulonda mu kitundu kino Ismail Tahil atwejukire agamba nti okulonda kwatambudde bulungi okutwalira awamu. This exercise attracted 9 candidates and we started the polling at 7 and it went on well despite the rains that came in early in the morning, but we stabilized. Onakkiriza nti abantu bataye mu kuba obululu bwabwe bifaananyi nga bamaze okulonda. Ekintu kyagamba nti kimenya amateeka. We met the candidates yesterday and we gave them the guidelines on how this exercise should work. And to ensure the secrecy of the vote, would not encourage people to cast their votes and then take photo shots in order to show the candidates that they have voted them. Because that one does not show the secrecy. Okukirwanyisa atugambye nti bawaliriziddwa okuwamba amasimu g'abantu bano nga beeyambisa ab'ebyokwerinda. So people who were attempting to take photos, we had to confiscate phones using security to ensure that this exercise was transparent. Mwine